Baby Gloria n'omwami wo Jonas Mbaleka kati saawa zino ye Gloria Mbaleka kinyuma ne Patu kimuwe Patricia Semwogerere Mbaleka bali bulifu Patricia Semwogerere lipanvu mu lipanvu nina lyo lisobola okujjako kyokka ate era naawe Saimo olwaleero njogera akonve wano nyemukawo olwaleero kakati Florence ulira Saimo ngenda kuyimukawo kubuulira ebigambo nze n'okutiisibwa olwaleero sikutiisatiisa gezo njogereko ekintu kyonna ekinti oboola nyimukewo wano sokoleke Florence kuva ddi kuva ddi ng'emboozi eyo nze kubuulidde ekutyoboola nze mmanyi gy'olaga bweyogera ekintu kyonna ekinti oboola olabe ngenda kuyimukawo olwaleero ate olaba nsekolowooza nsaaga siri mu kusaaga naye nze Florence nkubirako ekintu kimu nina obudde butono kati ani alina obungi nina obudde butono kati bwe ntuna ku budde bwange nawe emyaka kati giringa ng'etaano ngenda beera bize gye bujjawo ndi bize beera oyala kunnyukira kwani sawa kubanga ndi mu bintu byange ndi eyo mu ofiisi ate sekretary wange apereze message bannaye nakati nange nechanze bamukadde omutuno wange omwewendi onda buli kaseera nkyasobola okubeera kyamaani w'emikolo sobola okukwata ssente waki oyagala okugabira abantu ssente muteekeo Baby Gloria nzijeko microphone eno waki oyagala nedda nesunza obwokutwejala okukwata ssente oyagala era gwozikwata mukikakye waffe teriyo b'amazima nga waki obeera nabo ddi mbeera nabo ddi bakutulekera ekamba tubonyebonye nawe babakwatira ssente obonyebonye nange otya goloza nno ekinzita bufumbo bwo noonyangiri gye ngufunamu ogufunamu oti omukolo kati Saimo toligulengera nako igwe nze nkubuulira ati nkuba miitingi zange esobola telefayina nsooka kuwamba nze nkwata ssente za Florence nze mutegeera Florence muto Florence is tall kituufu kito kya faaza naye tuwe emboozi You're still the one that I love, the only one I dream of, still the one I want for life. Yeah, this is our best statement. I'm so glad we've made it. Look how far we've come, my baby. I'm glad we didn't listen when you would get there someday. They say, I bet they'll never make it, but just look at us growing strong. Yeah. To my amazing wife, thank you for saying yes, for believing in us, for making today the happiest day of my life, and for my parents. I told them that this day would come. I told my mom and dad that this day would come, and I kept on promising them that I would make them proud. There's a time my dad, we thought he was dead. My uncle Vida
kiro 9 nanga muzeeyi tewamulaba mami nga panikiraga muzeeyi yankubidde essaawa emu emabega ne tanatuuka wayiseewo essaawa 3 neŋamba netufuluma ennyumba nga njogera ekintu kimera Katonda nze wange omujjawo nga tanalaba ku ssenyu lyange. Ne bambi olabye tuwemukola embaga nga ensi terinakuuba nnyo n'amaziga oba ogakola ki ogalina buli kimu kiba kikaabya ate n'ekirala ku mbagayo oteekangawo abantu awe bemwenkanya ebyafaayo kati obuwulidde obwana obubadde awo kuba byonna biki kati bw'owasanga oli waana yateekawo bakulu banno oba ontegeera kati tuli ku bantu abatukola ki gweseka abatulaba gweseka ze nkufuddeko bano bankola mikolo gyange bakuze oba okitegeera endowooza gwe bwe weeraba ekyo ekiwalata nga tekuba nviiri olowooza mbu oli muto tezinnamera bumezi bannange kakati kikibi ki kyenkoze ku nsi kuno siyogereko kakati tuviire ddala ku sho z'embaga tuzikubire wali ddala tuzireke ye bwani kasoko kanku ebigundi bino kebera obuntu bwa Sandra awo tubukole omulundi gumu bwe babye bye tubireke tuviire ddala kati shene ebeere nga tekyakola mikolo n'ambaga tubireke bwe babye byo nga tukyafuna ebizibu bingi oba natugoba mu mayumba bakugoba mu lwa butakola mikolo naye ntulira bwana tugoba mu mayumba ng'ey'amayumba tugivaako ayo tetujja givaawo kati tuba tususulamu balabise bulungi balabise bulungi gundi abakwendooza omuwala yamuwa tenatuuka naye omanye ensi erina engeri gyebadde obalako Gloria akulidde mu maaso gaabwe nga bamulabanga omukulu bamulabanga omwana omuto nonta nti ng'owulidde Gloria ng'ayogera nomanya kato ate munaye kasawuninga macuwa nonta nti ng'omuwulidde ng'ayogera ate bw'otegeera nti nkyayika nkuze bukuzi nga mulaba kati muyisa munyooma bunyoomi naye kale takuze okalaba Gloria akuze mulaba kiba kibi nnyo okugamba nti omwana twakula ffenna nze kikuwuliza bulungi mpuliriza bubuliza bulungi that is the truth omanyi nze Florence Kampala wano oli omu ku bantu wano ku telefoni enjagala abasanyuke so kikusanyusa ekyo esaima omanyi olina ebintu byokola nga tobyagala nga sibyagala nga tebinnyumira kati otandise okubanga buli kimu tekikunyumira kubanga nte n'ekyokuwagira ekyo tekikyakunyumira ekyokukola ki ekyokuwagira oyogedde nenkugamba nti bwekiba ndowooza nze simanya nkiina n'atankiina maama watandika ddi okubeera Katonda nti okebera mitima nze mbamanyi nze mbadde nnyo mu benkwe ne mbategeera bakuliddemu nnyo enkuwa wobamanyi mbadde nnyo mu benkwe ne fitina si y'omukwabo fitina yeekutta. Congratulations Sandra Nabaggala omwami yazze n'akyala